otunulidde abantu abaniriza omukulembeze waffe Mbalala abo Banyankole abatuufu era bw'obanga oyogeranga ku Banyankole abo bw'obanga osongako Museveni Eva bw'afunayo eggwanga lyatya afunayo abalikiikirira ne bajjira mu bifaananyi by'eri eggwanga naye nga sinaba ggwanga eryo n'otusanga nga ffene e Buganda n'osanga Seggona oyo Seggona musajja mulundi bamuyita Nkulikiye erinnya lye ery'ekika oli Lukwago bamuyita Ntabahuuzi osegedde naye ajjira mu kifaananyi kya Lukwago najja n'akola ebikolobero nga gwe pointinga kuba Abaganda babi osegedde kati n'Abanyankole bwe batyo babibakola bafunayo abantu abava mu mawanga amalala nga Rwanda najja ne yeetuuma eggwanga lyabwe n'ayiga olulimi lwabwe najjira mu feesi ya eggwanga lyabwe efe Abanyankole tubiganye be baboogerera bakazi battu ne basajja battu naye ng'Omunyankole omutuufu ali mu kubonaabona eyo Mwankole oyinza okwekanga nga ge gamu ku mawanga agasinga okwagala change mu Uganda babayita biiru abaddu tebabalabanga bantu babalabanga bisolo tosuubira nti omuntu ayinza okubeera musanyufu ne bimusanyusa ebyo n'asigala nga awagira ebigenda mu maaso ng'ebyo tebakulimba yensonga lwaki Ankole ekoze statement ogirabye kati gwe wenna abadde agamba Abanyankole ekyo kyokka kikumala okulaba ekifaananyi ekinene bwe batyo bwe beetikkanga Abaganda nti Abaganda babi be balwanyisa Kyagulanyi naye nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda kumpi yawangulira ku 97%. Baani abaamulonda? Kati gojja kulaba Abaganda osonge Bumpuugo osonge ne Mwani naye nga abo baliwo just kubeera mu feesi y'Abaganda ate baba tebaagala ggwanga eryo baleetera ddala omuntu atayagala ggwanga tinga Banyankole n'atandika okukola ebikolobero ng'abikolera mu ggwanga ly'Abanyankole osegedde bw'atyo Museveni bw'akola ebintu bye osegedde kati gwatabitegeera ojja laba abantu olowooze nti abo Banyankole nedda ekyo kibinja kya Museveni tulaba nti n'Abanyarwanda batuyisizza bubi mu Uganda batukoze ebikolobero tukkiriza ekyo kituufu naye ate era tetulwanyisa Banyarwanda tulwanyisa Museveni na kabinja ke Museveni ayagala nnyo okuvuga olutalo luno okuluzza ku tribe level tayagala lubeere ku national level nga ggwanga ayagala bibeere ku tribe Banyarwanda Banyankole Bakiga Baganda Batoolo Bateeso biki baagala okivugira awo ku tribe lwaki nti Museveni awayinawo control wekidda ku tribe naye wekidda ku ggwanga nga Uganda talina control talina ngeri yokka oba yonna gy'asobola kukozesa esobola mutaasa naddala nga Uganda esituse yensonga lwaki omulaba yeefudde mbw akutta abasuubuzi musimanyi akulira abasuubuzi mbu bamukutte bakuteerawo eri embeera eraga nti oba osanga waliwo okulwanagana wakati w'abasuubuzi lwaki Munnayuganda Museveni ayagala tulwanagane nga basuubuzi nga balimi nga balunzi tayagala tuyimirire nga Bannayuganda akola kye bayita divide and rule naye Omunyankole y'omulabi kati ogenda kuddamu mugamba ki eyo yokka statement emala okulaga nti ddala kituufu Abanyankole baagala change gegamu ku mawanga agasinga n'okwagala change mu ggwanga Uganda ekyo nkikubuulira kati olutalo saawa zino terukusukkako lugoberere olusange mutambule nalwo otherwise oyinza otandika okukola nga statement ng'ate zikuba lutalo respect